Jacob omutuuze si kyeyamanyi Bunnamwaya nze ne DJ Jacob omutuuze tutemeteme ensonga ezibadde mu wiiki muganda nge Karim Fashions Nabukeera Plaza level 2 shop number H15 A16 nzaba Allah akumalire Cheya Nganjisa obuntu bwola batosawadde buzanyi nganya pool chakuba kone kuleka bulesi nothing there yakusonyoka kuna mkusende ngaziwela sikyali yeyo kintu kireka kirimu okubetinga nkyagala nnyo kibanza ne politics namuyingira nkwagala bera beti buza ku bantu kye either oluzinga obo toluzinga kibanza omuntu wansi bakaluso agenda mu kooti nkitabuti gwe tebakutwala nze bantwala era nezikiza okuntwala njala kumanya biki ebibeera mu kooti onateka ebibeera mu kooti yakuyiririra yaitaina ngoina muleka ulesi bala musiza ku banyabo ne basebo amanya bampita Yakobo omutuuze akugizibwe Jacob abangi bamanyi nga DJ Jacob omutuuze chairman we Bunnamwaya division ali wano katali DJ Jacob omutuuze yavudde woyo nuzisi navudde DJ Jacob omutuuze yavudde because nafanya kadi ya nope atenze kwembade oyinza okumbuza ebintu nga biri mu president wa mbaye njagala leta DJ Jacob omutuuze tasobola kujja kati aliwo bamita akugizibwe Jacob kasafunye kadi mashallah wado cyaliwo sebo nga musanyufu yabadde ye Kenya nagenda kuyimbira mbuno kopokopo agabo yo fala tagamu kadi ngenda kisekerera olino bujulizi nze pera tell kintu kinjebe asina ku bukakafu bwacyo omusajja otomwagala bwagazi kyendayo nedda oyo fala yabyogeredde wamu tagenda funa kadi yabyogedde balo yabingambi 10 tikyawo nenga kyoba omanya kiri kimu kyokka balamusizaako mwenna kansonde buli kimu kiri kiriya andina kulikayo gyavudde alhamdulillah nsaba Allah yanukule bado ogenze kukola kimukaaba humura natuuse ne mwanjulira ebizibu byonna nebya abanneetoolodde wamwanjulidde nga otalina mukazi anti kibula naga ebizibu byange kitegeeza byonna naawe nakwanjuddeyo wa Mungu muganda wange Umaru namwanjuddeyo wa Mungu Umaru ne arasha nawulize ebizibu bye ate oli Allah yasinga omanyi inshallah buli muntu yanneetoolodde buli muntu ali ku musende buli muntu ali ku magezi kweteka musende ani akutadde musende abafujirizi kulalira mpaka Qur'ani tekyetaaga kukwata Qur'ani eri gyemba nva mu kifo kitukufu kifo kitukufu nendo Qur'ani ntukufu kulalira ani akutadde musende tekyetaaga kukwata Qur'ani ani ogera bantu kulalira anti tekinneetaagisa omukwase Qur'ani njogere bantu bigi nsaba Allah nsonyiwe bigi lwakwa natuuse nentowolokoka nemwesonyiwa naye nga bigi yali azaamanya omwoyo gwange nkutegedde tekiveeko ekyo omufujirizi asooka bamuyita Sakozi Faruku Sakozi ebyaddala wallahi Sakozi Faruku big up on yourself etoddamu kwogera bigi wo talina makulu oyo Sakozi akutadde musene mashallah ebyaddala bikyaliwo ate ayagala eddiini y'Obuyisiraamu Karim Fashions Karim tasobola ate gwabanjogerera nze aboogera Karim Fashions Karim mugamba mpeeyo posta nampayo za 5 zimmala tali mu byabufuzi nsajja wattu akatokera mu kyoko okuwa omuntu posta kitegeeza nti era byobufuzi Karim Fashions buli kimu nina muganda nga bamuyita sajja goli kafu nina muganda nga bamuyita Moze nze namugazaako Moze Dollarman ali obweru twesanga ku social media beda tetulaba nko face to face bebo ate waliwo omulala inshallah mwana ne Sakozi Faruku mwana bayambikire wange empaji ogenda ku umra mukama katonda abaddizeewo Allah agaziye enfuna yammwe Allahumma amin na buli kimu kyonna kye planninga kituukirire mwebalekera kumacha kuteeka tafaali na kuwewula mugugu ogw'ebibi bya muganda byabadde etix kasitoke na umra mugugu gonna wagulese wagumukwasira sikyo Mungu namukwasiza buli kimu yamwe bali muwewula mugugu kati ali fresh mwewufu
talina nsobi talina nziro yonna asonyiwa yasonyiwa biggies namusonyiwa okulya zamanya omutima gwange namusonyiwa lila era nasabye ne Mungu naawe onsonyiwe ekkumi lyo namusabye era kati wali nsonyiye ojali mmanja ononyo okunzibira nga tulabawo ate kubba muzeeri mugezi si wageza ana nomugantu nejjako bansonyiwe ekkumi lye omwana ono era mashallah Allah yanukudde edduwa yange wali nsonyiye nsaba Allah akuba omuseera akumalira ebyesinga okwagala akantu kanziyisize 226 okumewo mwene mu kino ekifo mashallah amiina buli muntu yaneetolodde nyongera n'okusabira baganda bange babayita alimikaati kyekibiina kye nagendeddemu alimikaati mashallah batukoze obulungi obutaganda bakusaliddeko kiki si kunsalirako bakakkamu nnyo tebafa ku kya ssente mbulokwa watuwadde ssente zo kiwedde emikolo bakozesa bulungi nnyo n'oba tolina wootategedde obabuuza noga bamashe wano kiggwa kitya noga kati kola wooti nowooti yabadde gurupu yaba ajati ne basheyi mashallah batukoze obulungi obutagambika era nkubiriza buli muntu akolewo mura agendede mu ekyo ekibiina kye bayita alimikaati nensaba Allah agonze omutima gwo ojjeeno ogende mu ekyo ekibiina bakutwale najja dda because najja ddala kubanga watoola shahada lwa piraawo owulire najja dda because katatewe mwendi mu byobufuzi okujja nga nvudde mu byobufuzi bwe naava mu byobufuzi agamba yasiramusibwa biki byabufuzi kubanga abantu obusinga obungi tebasiramika kulwalirira basiramika lwa byabufuzi ebyanfuna ate nze nagamba siriraanya kintu byanfuna ku Allah subhanahu wa ta'ala sizanya byanfuna mu kyaki okitegeera kati njagala ebingi byonna bisabirira ngwe naava mu byobufuzi nga ntawakkanye ebyensimbi biresi ojja kagasa nti natoola wumula natoola ki shahada ate ngene nkola nange wumula mashallah nja gikola inshallah so Allah teremu obwangu tukole n'empaji eya ijja oba batulambuza buli wamu Madina batuuseyo ate Madina gye twasookera 5 days netugenda e Mecca 5 days zinnaku 10 nga batutembera mashallah kulikayo olugendo Allah mulungi yakusobosezza okukomawo mashallah sina kye nakuleetedde okugjako edduwa ekibadde nkisuubira teri kisinga dduwa badde nkisuubira wanetedde wakiri ku kanzu ekanzu teri kisinga dduwa wanetedde wakiri ku kanzu kasa nawanise emikono Allah akumalire inshallah nze okuleetera ekanzu emu nyena nja genda nja kuleetera edduwa nze njaniriza kuba kiri ekifo mashallah ng'otuuse ku kabooti n'ogikwatako oti musiraamu tawakkala natawakadde era ebyo ebintu byolo ogenda tandika ebimu obutabyendaga bibadde otera nga nkundaga ku ssimu yo ogenda sigala obisindikira jingiwu mashallah kuba alogamba yali musiru obitunda nga n'abituwa yali musiru sawa Allah tugeze nti akiyo nya aki ssatu oba aki bbiri oba aki totunulayo Mungu agenda kumpa aki totunulayo bwingia bwingi zisinga togitumidde gyusiti gyo Mungu agenda kumpa aki etebenkeza omutima gwange aba alimikaati basangibwa Nateete big up mwatukoze obulungi obutagambika cheya jamani gwe saabadde nalabye kaadi alhamdulillah kulwalirira wagifunye tebyabadde byangu oluzo barala nebaza Katonda nti kunyambaddeko akasubi kati olugendo lusooka luwedde katugenda ku luguudo lwakubiri oluli oluzibu because basinze okumma kaadi muno bapangulukufu bagenda kujja independent ate bazoganye bagenda kukola ogugwo nga gwe wakola
wajja independent najja independent naye ate nkyange kyali kyawufu nti ku luno baatutuuzizza ffenna mwatudde abana ne babagamba gwe tuwaako omu mwenna mudda abasatu emabega we ekitaali ku luli ne bagamba Jacob gwe tuwaako ono odde emabega ne bagamba no problem nja kudda emabega era nga Allah mujulizi wange mbadde njira kubivaamu mba kutafuna kaadi oba butafuna kaadi yes by the way kyobadde ojizonga okyogera ku bana ababiri bazze omu yazze independent omulala yafunye ekibiina ekirala omulala yakkiriza Chairman Kayizi era wandigenze n'omukwata ka vidiyo aje yakkiriza okujja n'omugattako mu mboozi eno n'omubuuza waki wakkiriza okujja obutajja wandigenze ali wali mu zooni ye Kayizi Chairman Kayizi musajja musiraamu yono si oyo kubatagenda kubanga badde ngiraga yono chairman ow'emipiira atera okujja wano nga tukola oli ka Chairman Kayizi ye yakkiriza abeere ku mugongo yatawakadde naga ntukambeere emabega wajjako Allah mumalire era nga omanye ebyobufuzi nti ebyobufuzi biba byankwe bali ababiri bagambye nedda kijja kusoboka omu yavumya enze n'akatagga n'avuma ekibiina n'akola ayogedde ebigambo bingi abadde akuvuma yoli yavuma mukyalawo oyo omuwanvu yatula P7 recently obwekyamaanyi olina kubeera nampapula zenkana ki baidde kankubulira tiri muna tekuliko buyigirize nobwa mmeeyo okuba abantu bakimanyi tekuli naye ate mu electoral commission babusaba kakate uyo nga abadde yakatula P7 babusaba lizo lwaki babusaba nti omanyi tulina technical tulina ne political wing technical yeyamba chairman buli kimu kyagenda okukola mu division n'okwogerera abantu nkufuna but budget zonna ziba mu luzungu okitegeera ate nupu yo kyeyakoze yataddeko ebitabo badde tebagala kuwa mukulembeze atasobola kunnyonnyola nsonga ne interview zadde mu luzungu kati oli gwe naggambye yatuuse nziraga mumbuze mu Luganda awo n'agwawo ekibuzo ekyasoose yakigudde bambuuza which okay how can are you going to express yourself in English or Luganda amba nange ze mumbuze mu Luganda ko yes tunakuwa tutya kaadi nga tosobola kunnyonnyola kintu alizit nakivaamu abasatu badde bayivu era abasatu ababiri badde ne experience mu politics nzada talina experience kwani badde mu kisanja kyange kisooka mu politics bali abala badde mu politics emyaka 20 baliko bakyamane babavubuka kyamane w'okubyalo biki webito bati kulwalira Allah nasalawo nampa akasubi ka kaadi bali abalala tubagezezzaako kugamba mukolagane oba tekyetaagisa kyetaagisa because buli muntu omwetaaga kakyevude kugamba nti Chairman Kayizi wandi munoonyezaako nonyonyako nakubuulira mashallah munoonyeeko abeeraawo n'oba ova nogendagenda wali walumubuuzeeko asobola okubuulira wakiki nekuli twagenda naye mu veti bw'ataafuna kaadi era sitiri yadda mabega wooyo yafuna kaadi ku luli teyali mabegawo teyali mabega nze najja independent ati yali mabegawo yali mabega woolere yafuna kaadi ekyenjawulo ekiriwo era njagala omubuuzi oba ofunye chance omubuuzi enjawulo ki ku vetting ya luli ne luno ti vetting ya luli yali ba individuals njawulo ki kakisookeko njawulo ki ku luno ne luli ekisookera ddala enjawulo abadde babuuza fena twali tetubamanyi nga tebalina interest mu Makinde Ssaabagabo ku luli abadde babuuza balina interest mu Ssaabagabo nga beesimbyewo nga bakansala nga beesimbyewo nga abagenda ku district nenga bebatubuza ebibuuzo ate nga balina ba principles baabwe babateekawo okubuuza vetting kwe kwali kyali wange oli bakikola formality nti katukole vetting kali akakiiko ka luli kwe kwali kyali wange oli alwa omuwala ki oli ajati eyebikira teyaliiko nyinza obutogera linnya teyaliiko just yate yali kansala yate bebamu ku bantu abala bakubirako abantu stamp kyobane kuno babikyusiza nti ogenda kufuna stamp okuva ku kitebe tugenda kufuna stamp kuva ku Makinde Ssaabagabo luli ngene gwebawa kaadi bamukyusa bo ne bateekako waabwe gwe baagala Kawuma Cedric Nuupu yamuwa kaadi agenda okutuuka eno nga bakubiddeko dda akabuzi nga kabuzi register nga yalina stamp
kati olina kugenda direct ku kitebe. Ogenda kugenda direct kitebe gate abatwala ba register we bali bagamba yoyo n'ekifaananyi kirunga we kiri kiraga nti nogwa gifunye. Tekinjawule. Binyi Byakyuseemu. N'ebibuuzo bali badde bakubuuza. Nti ebibuuzo badde bakubuuza about kibiina obukulembeze bwo obuyigirize bwo. Kiki kyokoledde ekibiina, kiki kyokoledde struggle. Okitegera? Abantu abasinga obungi bamanyi kwambala bereti na overall nti oba oli mu struggle. Nakubeera wali ku kitebe nakutambula na mukulembeze. Struggle olina okukeera ku makya okubanga oteekamu where it is necessary. Ne mu America mwekiri nti abasajja b'Amerika tebakwata mu ssente zaabwe nga bagenda kugenda mu kalulu. Bakwata mu ssente z'abantu abawagira ebibiina byabwe. Okitegera? Ne bagamba gundi gwe kwatayo miliyoni weziti ogera kwesimba ku bagavana. Budget ye eriki? Ekibiina kyabwe ba Republican ne bakisondera ssente. Tutunulira DJ Jacob Omutuuze yajja independent. Era teyali musanyufu ku president w'ekibiina. Sali musanyufu ku vetting. Era president wali musanyufu. Olaba wasobola okuta essimu ye. Kale public goyinza okuba mu mutima gwo kyali kirala. Ne public yakujajinga. Ebyo byonna bigenda okutuuka nga sinana kwagala kugenda kwesimbawo. Ebyesimu byogamba. Byaddaddaddadda. Weneebuuliza. Ekibiina kyakuma kaadi. Kyakusikiriza ennyo gwe okusigala okugamba nze wadde kinyimye kaadi era ngenda kujja independent. Naye era ngenda kusigala ndi wa national platform. Because vetting teyali fair. Teyali fair. N'ekyokubiri tebaatutuuza. Nkufunye. Omanyi okutuuza abantu abeesimino ga bannange kadi ebeera ya muntu ogwo. Otakifuna ogenda kukola ki? Nga bawulira endowooza yo. Omuntu gwe tuwa mwenna abasatu mugenda kubeera mabega we. Yes or no? N'ogamba yes. Ebino tebabikola ku luli. Twawulira buuze gundi bamuwadde. Neffenna baatu ojja mubuuza nti mwatulako ko mu meeting. Ne baregistrwa aba Nuupu ne bababuuza ebibuuzo nti otafuna kaadi ogenda kukola ki? Ye ajja okubuulira amazima nti baakubuuza bw'otafuna kaadi Jacob oli wajja independent kuno otafuna kaadi kiki ekiddako. Tebagamba nange owaingo oyina ebigatto byenyu wabijja kuwumula. Nabigula wano mu Owino. Ne bagamba nti Jacob oli wajja independent otafuna kaadi ogenda kujja independent. Ne mugamba nti bwe sitafuna kaadi nga mbivaamu nakola bintu birala nejja kusigala mpagula ekibiina ngeri yange. Bakuteekako essira nnyo ly'amaanyi balaba luli tewafuna ojja independent. Naye nabagamba wabadde lweddo kivaamu. Yes. Lwaki? Si kuva mu kibiina nadde si kuva mu kibiina. Namba okuva mu byokwesimba. Njagala odde mu interview zange zonna za politics. Ozenga obyogera. Buli kimu kye njogera mba nkimininga that I mean it. Ozenga okyogera otafuna kaadi todda. Ekyo kyokiirako obujulizi. Yes. Ozenga okyogera. Naye nga ndabanga okweyuzayuza okubeerawo omuntu we bamumma n'asala wajja independent. Kandi kati olaba buli muntu yena adda ayina kyakkirizizaamu. Nze bwe bannyima kaadi sadda mu kamera nadda mu kunoonya kalulu. Nkufuna. Ne manya nti n'olya yankobera n'essimu nanga bino biyise bya leediyo olwokubanga omanyi Bobi Wine olowooza bya leediyo. Ebyo media bino. Bino no politics olina kukozesa bwongo. Nsikiza ngamba nina kukozesa bwongo. Nenge makagine myaka. Saddako mu kamera Bobi Wine onyine kaadi Nuupu muli bambwa muli babya. Odokkiriza okiveemu. Nali kivuddemu bayirawo. Bwe nateeka tebagimuwadde naye we yamprovokinga. Nengamba kanzire mu kalulu. Ye yakuvirako ensonga okugamba waaki. Mwono wamprovokinga. Waliwo oli abadde anvumenya amprovokinga. Tijja kubulwa NRM. Baate omuntu wa NRM. Nene mu kibiina nze yamusooka namu. Jukira yali wa DP bo bali tabulesi ku mugugu. Nze bankubira bukubiza essimu. Nanga bannaye mwaba media manyi togera kwesimbawo ne nkubuuza. Owagira ekiteeso kya Bobi Wine ne mbabuuza ekiki. Bobi Wine yakoze pate naye yeetaaga buyambi bwammwe aba media osobola okujja. Osobola okujja n'obeera ne bakuwa kaadi eya Nuupu. Tumugambe ijja kujja. Nga sinaakukulooza na kwesimbawo.
nkufuna n'ekifaananyi kyange kankikulage kiyina muno ekya kaadi nga bakuwa kaadi ya okijjukira ekyo kaadi ya Nuupu si kaadi y'okwesimbawo kaadi ya memba kaadi ya memba nze yange Kyagulanyi Ssentamu yagimpeera kennyini naliwo ng'abo bonna abagamba tebannaba kujja si bankontinuwali nali wakola DP just nalina ekibiina kyasookedde ddala politikali nga kya Kyagulanyi NUP naye ng'ate bo baabaleeta buleesi migugu ojjukira bakola DP block ejoyininze Nuupu bonna abo abagamba nti ndi wa NRM ne bagenda mu DP luli nga tebaayogera nga bagifunye nze nga saayogera nga saddamu ne ngamba bannange Nuupu baregistra biki kinakiriza nti vetting tebadde fair gyendi ne kankole kyensobola okukola you don't need to talk too much you just need to put action to anti abantu beemulugunya bagamba Nuupu nga tugikoledde okukola kiwe kuki nga tuyiriddewo Nuupu eyo mulimu abantu yes mulimu abantu bojja mulesi ebintu biri birina okumanya ekisooka okuwangula ekyokubiri oba okuluzinga birina ebintu ebiri olina obyetegekera olina okwetegekera essanyu ly'okuwangula n'essanyu ly'okuluzinga essanyu ly'okuluzinga abantu akati tweyetegekera tikiringanga n'okufa teri muntu aplaninga ti one day ajja kuwangula mu bwensi ntaliyo naye nze mmanyi nti ntunakonca sijja kuyambula mu bwensi era nsaanye Mukama Katonda nga mba ekisa kyange kiweddeko Mukama mpa okufa okulungi okufa okutandikira kuba abantu masimu gambuze empaayo omutwalo sina ddagala okufa okutandikira kubeera mu lulago ng'amagulu baganzigana mpa okufa okulungi bwoba ontusiza okunzijambula mu nsi nga nkoye mpa okufa okulungi wakinfiire mu buliri nga neebasa ddala okuva ku nsi nga nkyaye emikwano nkyaya b'eŋŋanda nkyaye buli muntu yonna so abantu tebeerabira nti in life there is winning there is losing in life there is ekiko ky'okugwa n'ekiko ky'okuyimirira obulamu bw'ensi butandikira ku buliri omusajja oyingira ekisenga oliwo otutuukisa n'okola ki n'oluzinga n'okkakkana kyovula obulamu bwaffe obisa ebisinga tuba tukkakkanye ng'omusajja wakakkana otufuna kasente obulamu ne bukola ki ne bugolola saa Allah atuwe kasente obulamu bwaffe bwegolole kuba Allah akwa sente akkizo zonna bosozirabirira ekasira obulamu bwabwe oba bukoze ki bwegolodde masha Allah tugenda zifuna kulalira tukisabira ekyo kikyolaba mu bintu bya soda madani bamumye kaadi n'asooka avayo n'apostinga ngalaga ali oke nakyo naye essimu eyabadde makatiigi ne pengepenge Sauda Madada alina obulumi Sauda Madada agamba takyazaala bamugjamu nabaana lwa kibiina kya NUP afiiridde ebintu bye bimu lwa kibiina ekyo abuuza bannaayi sikoze kimala olunaku munawandiika ebbaluwa nanjolerekera President Bobi Wine na meeting nagamba katandika okweyisa ng'omukulembeze. That statement was huge. Tandika okweyisa ng'omukulembeze. Bw'oba planning okugenda mu office ng'obadde foot soldier, yes oli foot soldier but olina okubitandika okweyisa ng'ekifo ky'ogendamu. Okay. Tolina kusigaza bwa foot soldier bwe butwala wa obukulembeze ebintu ebingi ebyanjawulo. Abantu abalonda beetaaga omuntu asobola bakkakkanya asobola bambusa n'obakkakkanya. Naye kati gw'okeera amakya n'ogamba nti nojja kubeera Jacob ow'effujjo wa buli kimu in and out, you end up losing. Omukulembeze yonna ng'ogenda mu nteekateeka za kwesimbawo, you have to represent that office gy'ogendamu. Nze nali sambala wendi kakunyumireko akagero nze okujja mu bukulembeze nasasula $15,000 ku byenjigiriza 15M. Era omukyala gwe bayita Sylvia Agnes y'omu ku bakyala b'emmisi nga mulamu wange yali mukazi wange yannyamba nnyo okubeera mu ofiisi muno. Sylvia Agnes yangamba noonya kyonna kyekisoboka okusobola okufuuka omukulembeze
ova embina ebyekiyayi yakolako surprise eri omukyala wa mitani okushifa nawaayo erinnya eddala nze nenjogera sigira yagenesi ng'amuwadde erinnya eddala oshifa nagaa ate yampadde nenga nze manyi yali omuntu omu because I'm always faithful no matter the relationship. Ensonga nti bampita wa NRM nze nkoze ne Senfuma Hakim ono vice wa obulamu bwe bwonna badde wa kibiina kya NRM nonkoze omulala omuvubuka bamuyita Ronald wa DP twali ku top betting emabega nga tumukulya kigere Ronald yaleta idea naga bannange noonya kadde tumugenda okusimbawo ngeze sibifaako kolodde omusajja omuyita Kabuzi oli yavudde ku kikuba LC3 agenda yambese kwa Yosefu kati tina muntu gwe tulaba gwe tuteekawo kwe kujja ne mboza bye biki ebi tangamba twagala noonya kadde twakubeera kwesimbawo kyetaagisa ki wasoma ne mugamba nasoma nteekayo nagamba akotobisobola olina obusungu bungi kati Senfuma yaliwo nagamba kulinnya lyo olina osobola okulya akalulu but olina okweteekateeka okubeera ki omukulembeze nembuzo okweteekateeka kyetaagisa kiki nange nakufunira abantu yandeetera taata Kaye wa NRM Senfuma yali wa NRM nandeetera Matovu Patrick wa DP nandeetera Kayondo Mike wa DP nandeetera Chairman Katamba wa NUP abasatu bali ne bagaana kati bana ababiri Senfuma ne taata Kaye ne baleeta abantu babe safaayo kirowoozaako nti balese bakibiina because nze kulwange nali manyi nti banjigiza politics teri mu kwawula kino kati baŋŋamba nenkwata serensa nikola nowaayo bansomese okubeera ki omukulembeze ne basooka banzija ku jjiini ne banzija ku njogera ne banzija obutasanirira nviiri nze sisanirira nviiri nga sisanirira nviiri obviously nga sisanirira nviiri ngolwawo nosala emmotoka yange ebeeramu music bububu nga gona ebyo ne babinzijako ne banteekateeka ne batambula nange paka akabe okuggwa ate nga balina kandidate waabwe owa NRM ne bamulekawo ne badda ku nze kati abantu bandaba nnyo naabo n'abasajja abo kwe kuvaako okugamba oli wa NRM naye nga tebamanyi nabali mbasasula kunkolera mulimu kunfuula ki omukulembeze obuzibu bwabaana baffe bebasinza okufuna bavudde mu politics ne bajja buzzi nga tebasose ku trainingibwa muzi ofisi zebagendamu senga akozaako emabega Jacob ow'emyaka 5 emabega ne Jacob ono basanga beekuba banjawulo nnyo Jacob emyaka 5 musanvu emabega ekintu kyalowoozaako bulamu bwe kubeera mmotoka ngerimu amafuta sexy okunoonya bakazi yes yoyo Jacob kati Jacob ono alowooza family alowooza kitundu kye alowooza ku bantu omanyi tutwawo n'okwebaka because akulira security mbeera ku mikutu gy'ebyalo nga mpulira bannange eno batuyingiridde nga nkubeera ose munnaye ku kitundu ekiti nali sibikola nga sifaayo eri ensi esi nga ne bannayimba saagala kumanya nkufuna wensula waliwo neyimba waliwo mama wange jajja wa mama wange awo tigwe ntira okulyako emmere then waliwo lodge yange munange waliwo omuntu afudde mu lodge ya wano ne bagala kukusa mulambo mbadde nkukubiddeko kutegeeza nenvaayo kiro saawa 9 manyi okutambula ne baloko defense mu byalo ekiro okunoonya black spots ez'ebitundu byaffe enda nali sikikola nga sisobola kuwulya bulumi bw'omuntu gwentwala omuntu gwensanze mu kkubo ebintu byange byaswaga just you understand kakati obukulembeze oyo nayingamu ne bantendeka okubeera obukulembeze ebintu ebimu nebitandika omumereka naiko bikola ki okubyesonyiwa kati Sauda Madada alina obulumi kituufu naye nagamba nze bwe nvuma national platform banvumyani Bobi Wine nina history ne Bobi Wine the best way kankiteke ngene nenya akalulu kange era saavumako Bobi Wine saavumako na kibiina sina kyenakyogera kyamavube nakireka bulesi nemenya akalulu kange nga nze omuntu Sauda Madada tanavuma ku kibiina antipuliriza Sauda Madada tanakuvuma kibiina naye
ekintu kyandibadde akola yandibadde aseeka ne peng peng yandimukubidde essimu n'agikwata yandibadde akeera ku muti n'akola posita ye ey'okunya independent n'akola ekintu ekirala naye still ekinzizaayo mu bakama baffe bonna abapolitician kebe wa DP kebe wa NUP kebe wani kirungi nnyo okubeerawo n'enteekateeka ekkakkanya abantu bamuveetinga naawe mukazi gwali eyo nga ddala bbaawo ali mu byabufuzi oba akola omulimu gwonna kirungi nnyo kamfatinga bbaawo wakomayo waka mukamfatinge mubeererewo mulage ddala nti appreciate okubeera bbaawo. Sauda Madada penge yasoose okubira Sauda Madada ati Sauda Madada yasanzeko Mr. Cole amukubira ate alabe obadde ngamba kika bulaza badde saagala nyo twogere ku mukulu oyo nkubuulira erya ddala nze nagamba omuntu yenna asobola okwogera ekigambo ekyesitaza maama we matu saagala nyo mwogeraku kale tudde ku Sauda Madada Madada ekikola kye yakoze gwe ku saidi yo kiraba otya ekyokwogera obulumi bwe obuli ku mutima nennabaana nevaamu olw'ekibiina nzo ndaba buli muntu alina obulumi bwe mu ngeri emu eba endala era buli muntu alina engeri gyalabamu ensi ye engeri gyendabamu ensi yange si yemu naawe ebizibu byange bembikwatamu si yemu byobikwatamu buli muntu alina engeri gya expressingamu obulumi bwe nange nnumizibwa nina obulumi kyeswakuba nsirika busirisi nindagenzija ku kamera ndaga plastic smile but nti ndi okay nasiri okay ensi etera nenyiga bwe nyigiriza nange nina okunoonya engeri gyenkola ki gyokikwasaganyamu so nzikiriza nti Sauda Madada nga ye alina obulumi bwe bwe sitamanyi kubanga mukazi alina okuvamu n'abaana obulumi bwanjawulo ayinza okuba nga n'ekitebe tebakitegeera oyinza okuba bakitegeera naye nga balaba qualities z'okusindika omuntu gyagenda nga zikyabulamu bangi nnyo baganye bafutusojja bangi anti yagamba akafo kano keyabasabye kano kokka ak'Ekampala ekibiina kyonna abali ku top mwenna mwesimbyewo akafaako kagirako obwetaago obutumiza National Unity Platform buli woogenda mu bantu buli mbadde independent nga sifayo ku biki bengenda kukola mu bantu naye kati wengenda mu bantu nina okurepresentinga National Unity Platform as a must if you like it or you don't like it kituufu bwe bakeera ku omanyi ku bintu ebimu omugenzi Sseginya omulaba yali mubaka wa parliament ninga kyeyisa ngaki ng'owa wansi wa bulijjo yes but mubaka wa parliament alina ebintu ebijjirako byotalina kubeeramu byotalina kukola mubaka wa parliament olina okubeera mwafu nnyo ku foot soldier okitegeera honorable councillor olina okubeerako mwawufu olina okukolera tayita eyo nze nga nina ebintu byeneerekereza nze edda luli nga sifaani bwe ntutte waka nga sifaayo nga nina grafu yange nga mu weekend njagala abakazi 2 nekiba nekituukiriza that was my idea because nali muto mbongo kati nfaayo nenga nti abantu bebona banaawulira batya nga nkoze ekintu kino banaawulira batya nga nkyusakyusa abakazi babalaba bafuluma mu nyumba yange nesaba sitiikinge ku muntu ogwo so Sauda Madada alina obulumi buli muntu yena gwebamye kada alina obulumi mu ndowooza yo gwe nga gwe ndijja Jacob Mutuuze ebigambo byayogedde ku ssimu mwade mwagala akikwata atya ensobi yonna we yaviide wa wano Sauda Madada tebamuteeseteese ffe baatuteekateeka ne bagamba watya nga tofunye kaadi ozzaako ki nze kivaamu era nagenze mu kaadi ono nga nkimanyi nyinza obutagifuna oba nyinza ogifuna era ngenda mu kalulu nyinza okukalya nyinza obutakalya because kati force nyamaanyi gavumenti ababadde mu NUP bazza independent simanyi kiba planninga kati bintu bingi era tojja kumpulira nti ojja kubankubya akaluze mu kamera ndi mukaaba nkimanyira mu kalulu bagenda kukalya oba nza okukalya the best wanyi kisinga okunyiga epeesa yava mu obuwanguzi
nige pesa lyo oli kuyise oli gana kapishi togena mu kintu ngoli konkushuwa nze baba nchali wange manyo mu meeting ne togera pati ngamba Jacob botafuna kadi kicho ndago mukamunanga ngakola ebintu ebirala tokyali ku radio kikyogenda okuddako ende nsoka genda kuwawera ku refreshing mind yange ndyuke nkomewo nzire mu bulamu bwange bw'omuntu bwa bulijjo you understand buli political party yonna ebeeko n'ekintu kyenjawulo ng'eteekateeka abantu baayo Abamerika abo bateekateeka omuntu ne bamunakinga ng'aluuzinze ne bamunakinga nga tafunye entebe nefe wano mu Uganda kupaluka bibyo oyinza n'okwekola ekikyamu ate n'abantu bayeeya nze sinaakuyeeyako opponent wange naye nze banjeeya okitegeera because mindset yange yonna nkuze ndi mulwanyi nze maama nze taata kinagamba muwala wange negamba esi olaba obutakutwala ku ddwaliro because sikwagala oli mwana wange naye sikyasobola kukuba mu bulamu bwange mamange yankuba nnyo neneeyama we ndizaala omwana sirimukuba owezezza emyaka gy'olina nakakuba emirundi 2 ku myaka gy'olina waki nkukubya emirundi 2 because okuba sikwe kugunjula nze okugamba genda ku ddwaliro mbadde nkubonereza oyite mu bulumi bwe ng'oli mulwadde next time onoolwala ojjuke nti daddy buvunaanyizibwa bukola ki onkubirewo mangu essimu yes nje nkutwale mu ddwaliro tosobola kunnira watya ng'ofudde kyokitegezo kyalimu akangubaguba tambula akangubaguba kutuuka ku ddwaliro yagamba daddy tekyanjagala daddy ayagala byabufuzi okusinga nze as a independent okutali musango amaze okulangirira empapula ziwadde okutali musango ekibiina okoze awo oba kivuddemu naye wewangula osobola tikuddayo bwoba osazeeyo kuddayo naye mulimu abantu abamu bagamba mu byonna Sawuda baali muwadde kuba abeereddewo ekibiina ekyo sife ekibiina era sigenda kwogera kibiina kubanga siri mwogezi wa kibiina kituufu nze ndi muntu wa national platform eyali atuusekumu ninze bwe banyima kaadi saayogera bingi nagenda kugula nenonya akalulu nziramu okwogera nga nfunye akalulu you don't need to talk a lot do kyosobola okwogera quiet because gy'onookoma okugamba batategera weakness yo bimukuba bino yes ensi yonna yategera tebamuwadde kaadi mulimu abantu abali loyo nga ye atuuka okulonda ajja kulonda ambulera nga tajja kuwulira kisa nkyakati kankubuulire natunuulya abantu abanonda nga bakazi okusinga era mu ofiisi muno ebizibu by'abakazi ebisinga okujjamu okusinga ebyabasajja nsinze kuyamba bakazi okusinga abasajja ku polling station yonna abantu abanonda abasajja baali balina bavubuka bano bambeera ku social media amayindi ndi DJ naye bantu bakulukulukulu bano abapolitiki tebaati basobola kunnonda because nga balabira ddala omudongo omuyayaye yes naye ng'omukazi yannona nga ngenda kulonda Jacobo because Jacobo alwanira abakazi you understand era ofiisi yesinga mu bakazi yes tobala bano nga bajja wano mbeerawo nga mbala so you don't need to talk a lot just do your work kwata posta yo giteka independent gina kugula nenonya akalulu katonda bayagamba yeggwe no one can stand against you you'll be the one if Allah chose you no one can block your blessing ne mama tasobola kublockinga your blessings nga katonda yagamba nti nolibeera so you don't need to talk a lot tolina kunoonya sympathy bantu because people are there abantu benda kunzuna 80% ba sadist sadist omanyi kitegeeza sadist ye muntu awulira essanyu ng'alaba muntu ng'oli mu nnaku ye sadist era sadist omulimu gwe kwe kumakinga sure nti n'abanga ali mu relationship patana bamufula sadist era abantu banyinyi baddetinze bati sadist ne bafula ba sadist oyinga mu relationship ng'olina pure heart naye ng'omuntu alina ebigendererwa bye birala n'omuweza message n'atwala weeks 2 nga tagizzeemu ngolo lwonna because sadist
ne munywanyi wo asuddewo tawulo Derek tawange omunywanyi wange tawange omunywanyi wange kale ow'ekibiina munno NUP agambye 2026 yakisensinze mbu nti tali ku ground ebedda nnyo ko tali ku ground omuntu ali yali ku ground etafubi yali ku ground tafubi because alina ebintu byakozekoze nesisula tutafubi basomuwa kadi because tafubi alina amanyi ag'enjawulo amala agamutambulira ku gotamanyi ndaba mulabe nze tafubi ankola ekintu kyesiri musonyiwa tafubi bamuwogga basereza bapromota fayiro yange n'agijjamu naye yali takumanyi era mmanyi nze yasooka okuba olimba lwa tafubi nze abadde apromotinga tafubi ku radio nze yamusooka okutegeka ebivu nga tunakuyiga kutegeka bivu bali abakulu bataanatuwa ssente ye yayita mabega you understand bamwita koko abantu ba Fangoni balina ekikyamu ku bwongo sibaako wa Fangoni bakuwola simanyi bamuwola amna basanga mugira emmere babiri sisaayo kyange nze nsasula kati simanyi luli yangulira emmere nedda obuzibu obuliwo kati luli ku street yalinga akerawo saawezi nga yinawo akakazi bakatwala da kawanvu kampi kali awo kaali kalungi bambi ye testi ye naye kati koko kakunyumize tuye kasense ku Lord Red Kenzo Festival nabaganze munaisikola sex nga ngenze mu bivu mutuwa nina mukazi wange mbasize naye nambivaako naye muli badde mukola bemwagala koko nayingira mu kirabu yaleeta akakonyo nga bobo obuntu bwekitegeeza kava wano paka wano koko nga muwanvu koko nga ali eri netumuteeka ku Alijazira ogimanyi Alijazira kwe kuddaku nemujjamu ekisumuluzo nemumulingiza mu kituli munabiddala kiseke tebakola batya tugenda okufuna nga koko Alijazira nga bambe kali kalinga nga oba era koko nze mutya nga talina kisa kati mukungu makya netutegera ajja kafulumya ku mangu twakeera ku makya saa 12 nemutuula wabweru netubeera mu lukuubo netutuula wetu nga twagala tulabi wafulumya kayirunguwe koko yatoba n'akakazi n'atoba n'akakazi okafulumya n'atoba n'akakazi pako yatuuka ekiseera agabana mundeke nfulumya akantu mugamba futatafulumya nga kampi wekati nga yayi eri waggulu eri ekitegeezaawo obwo omuntu wa buntu obwo kuba ne ku mupiira ogwedde era nali enva eno namusanga era alina mu motoka tayagala mukazi muwanvu lwaki tawasa awaayi wakigamba tazaala ku myaka gyaliko azaala ate mugagga oyo mutaka alina ettaka muno alina ennyumba z'abapangisa bola akola mulimu ki ateeka bivulu mulimu kyomulaga ate bivulu ategeka bimeka mu mwaka ateekayo ekivulu kimu ebiri ateeka mu Desemba kyogamba kati ze zimubeezawo ezo zonna alina ennyumba z'abapangisa tato yamukolera mugezi Derek yagenze yakubyemu tochi n'alaba nga tali ku ground ebyadala Derek tali ku ground ne bamuwa kaadi neomuwa kaadi basobola okamukuba kati kaadi obeera n'ebitundutundu 3 ku 100 ko mulimu abantu abaagala enkyukakyuka ebyaddala ngajja kugenda alonde because president yagambye genda olonda wali ambuleera akutiiki bati ebiddirirako awo gaba maanyi go so nyeko mwebaza okufuna obuvumu n'okutuna mu maaso kuba abantu bangi bapolitician buvumu tebaagala kutuna mu maaso nga nti abantu bankooye ekisanja kimu yes ne mu Kampala mulimu abantu gwe bakooye naye abeesiryeku Lukwago yajeyo papula era akomawo bakooye nsi yonna twamukowa era n'omuntu omulala gwe mpa respect nyama dinsereku mwaki mwa respect yandibadde akomawo mu kisanja ky'omukaga nga banne abalala ayagala eri naye yategeera nti kino kyenfuzeeko mu parliament kimala kati kanyambukeko waggulu kati biba biweddeyo takyasobola kukomawo wansi akasita ogenda eri waggulu kireke nyigira neratifu sebaggala nti waliko mu parliament ebisanja ebyo ina lwaki okko okufuuka meeya lwaki tiwasi kiwasookerako nojangu oyambuka mpola tekirina okuba nti olubadde MP ne bakuye nti weesimbye kuba kansala that being stupid butabala byabufuzi
nzo kutandika ko se sirina biko sina bigamba mina na just ndi mu struggle ya kutegeera bisibyo fuzi biti ogenda wezimba mpona yes bale bakakadaga bonna batandika ko LC1 LC nagera ngayavula paka kano walabe mukazi watu akaba banani musenda kiri cyo kakinsikaliza oba bugundi mwabunzijako koyo musajja nedda wa speaker nedda mugundi ejaddako ina kuisa parliament ilonda president ate bwine mputu tojakisa onajakisa aho bako ekisanye kidako yakwenda parliament igero kwenda president bojotala bambu NRM etunyigiriza bojotala bambu NRM etunyigiriza mama kadala bujalaba ngata byogera ati nanyini mufu yakwata awunya kati ali mu byogera yakwata awunya ndinas nasibo mukabiri muwunyirira kati wawunya kati bataddewo ni wamuwunyirira ekyo oli muganda olugero lumanyi bulungi nanyini mufu yakwata wawunya kadaga bija yakwata awunya ngati wamuwunyirira nakati bamubye ngalo newavaawo kati ekimundu naye akiwulira you understand so kirungi nnyo okubeera omukulembeze n'okutegeera kati abantu bateyanjagala nze abantu senga tebaali banjagala bali badde bakubira mu ngundi za LC1 meeting zengendamu naye omuntu ajja n'akuwuliriza n'omugala bannange mukozesa division olwadde okujja ku office lwakusaba bagambe omusolo omungi oba olina ekizibu jangu ku division tukiyiye omukulembeze bwange nkyusiza ebintu byanyu ndi so happy nti nina abantu benkyusiza era senga nali nina omutima omubi abantu emmotoka yange badde bagikuba mayinja bagimanyi bagimanyi so kiri nnyo okubeera omukulembeze asinsinga nti kwati wano sikyayagalibwa kangendeka awaddako kyoba nti mpa nnyo Muhammad nsereka ekitiibwa eyakkiriza nga tebannange ku bisanja byenfusaabenze mu parliament I think experience yange kati ngwana okutandika ekibiina ng'olinda abantu abalala Lord Mayor yasazeewo akomewo talina wakudda naye abantu ayinza okudda wawandisireko weyagenze naye aba abiveemu looya asigale ku bwa looya buguba muzimu gwe saagala nze gunkwate naye bulijjo atugamba ekifo ekyo bamunyigiriza ekifo ekyo bamulemeseza okukola byalina okukola nga Lord Mayor naye ne batata tasakuda because amanyi obuyinza kintu kikulu ate buli wenja wano ŋŋamba ate obuyinza babulwanira Chair buli wenja wano ŋŋamba Mr. Chairman Jacob oyo mubi Jacob oyo yanziba sente zange Jacob oyo yakola wati ne wati Jacob oyo namutume wantu we wati n'agaana okukolawo Jacob oyo anjogerera naye ng'ate buli lunaku mbeera naawe ani abaako obuzibu gwe Lukwago ng'atwogeredde Kampala eyo nga bamulemesa Lukwago yategeera mastermind y'omuzannyo ye politics wafumpa buli muntu agaba politician n'engeri yazanyayo ebyobufuzi bye ndowooza tetubuuse temusobola kubuuka mulimu abamukkirizamu mulimu ajakkiriza akakonko okukuba era mulimu abajja muwaka olina ajja kkali bwabazzi nkubulira oba nnaka asigalewo balimu ezo tojja kano mukwano gwa national nkyekatako ku kano wengeri etya bali muwezi olukwago oli nkambembe nkambembe abeera n'enkizo y'amaanyi nnyo okusinga gwajja mu ofiisi aba ne budget gyatambulira okusinga gwajja mu ofiisi wedde akulaze yataddewo eggulire liraga nti abakansa ba national platform bonna bafu bo bagenda eggulu era nowalayo nti abasinga bungi babeeze nebagenda ate mu kibiina kye kitegeeza ki ekyo so that is empikiriza politics alina onolaba chess baludo politics kabaida politics alinga chess draft oba ludo muvuzizo nga jozi movinga ezikufuula omuwanguzi mwina mukuba munyenya nemunyiga omukaaga naye ogutambuza otya obala otya enjeru nti nyina kuba omupiira guno gugende ku kushoni eri gudde wano nteebe guno ayagala tufiirako bisanja nga bingi gwaddembe ebisanja 25 kiriwo erimmwe ogamba enough is enough emyaka 2 alina kukomawo wala negundi yali
bamwitani amosteno lasteno naye yali akomyewo Shams the man kyova nono musajja wekawo empono bamwitani alwaina wekawo empono muganda wa Balatifu ano atayigira yali mukono gw'omugezi Segirinnya Ruswa sali Ruswa n'omulala mukono gwa Segirinnya eyaleeta Segirinnya mu byobufuzi mugati gwa bata mwagala nnyo kintu kimu kyokka nti mugati gwa bata yategeera nti parliament kati ngikozeeko kati kangende kuba president yayambuse ye kikiraga nti ofuuse machuwa mu politics ne Lukwago kyabadde alina okukola kyabadde alina okukola nayambuke Namboozi kyabadde alina okukola Namboozi ne Medad Sseggona kyabadde alina okukola nayadde buli muntu ena asabiza emyaka 5 ena kyabadde alina okukola emyaka 5 ena kyabadde alina okukola ogamba bisanja ogamba myaka kati ebisanja 5 bali nayo myaka ebisanja 5 ku 4 kyobadde olina okukola ku 3 it's okay ne Kasabisuka waawo Kasabisuka ne bigenda ku 4 oba okisusiza nnyo myaka 2 sigwa mugezi ate asingayo wembulize gye emyaka waliwo we tugamba kale ko lwaki kirina kye tulabako kyo tukoledde gwe nga ggulu oli w'e Kampala ebyokukola bibaawo byobolazi wangana omuntu wa bulijjo baina n'omuntu akubuuza nti okoze eki natona mwana gwe namusooka mubuuza meeya w'e Kampala akola ki kana nga mbuuza meeya wa Kampala akola ki Erias Lukwago nze nganze ku saidi yange alina teekateeka kibuga alina kuteekerateekera kibuga naye siraba wakiteeketeekera kuba buli kimu akikuba kwekyogamba alina kuteekerateekera kibuga sikyo kyogamba dayo kola research wa meeya akola ki omulimu gwe NBS erina kakalango kebadde eraninda manyi akalango ako kagamba MP taziika akaziika kagaba basa takulangula takulanirana ekitegeera tebandi badde bakakolera MP yekka bandi badde bakakolera okuva ku mutindo gwa MP paka wansi eno kummwe yes emirimu gyammwe yes bantu banyo nti bamanyi emirimu gy'abakulembeze balonda naye nakubuuza gwotukoledde ki naye nga wayisawo oluguudo ne tractor nolima oluguudo ekyo takibala nti wakikola Erias Lukwago alina kukola ki obuuze ate ongambye ekyange kifu oli munamawulire ekifu genda okinoonyereza biki byalina okukola mandate za meeya ogenda okuteekerateekera kibuga olaate batekiniko akikoze tekiniko y'omulimu gwayo ki baime babijja eri waggulu owa Lukwago jakusola nawe kamera Lukwago byatambulira munange byentambuliramu ekitwawulako jurisdiction z'endala nezange endala enguudo zikoze tozikoze omulimu gwa chairman LV3 kwe kumakinga sure nti buli kimu ekiyise mu budget kikolebwa obikoze tobikoze chairman LV3 omulimu gwe wakola nguudo zingira mu byalo okikoze tokikoze kikoze ng'omuntu najja kusanga omuntu akubuuza otukoledde ki enguudo nze nzirabako Lukwago atukoledde ki nga n'omwala omugaga we yavuddeyo okwagala ogukola yakubye mukube nti yakulaze nti ofiisi ye bagibuuse ne bagenda kwa baabu naffe no babitukola nosanga omuntu azimba ennyumba nga talina bimukkiriza kuzimba tegule mukolebwa kubudde naffe wano babitukola nosanga omuntu azimba ennyumba mu ntobazi mu mwala naye ng'azimba ennyumba because alina abaavu amuprotectinga waggulu anti wootunulira woofiisi ye n'omukulu ono wala waliwo embiranye kuva dda akubye ekisaawe akubye biki akubye biki buli ne wano ku division tulina embiranye nze nakakyusa ba town clerk basatu 3 of them bukyangazibwe ng'omanya abakozi ba gavumenti benaakagoba wano obuzibu buli kuki kubba musolo so buli wamu waliwo embiranye zaawo but ekyekyalo Lukwago sijja kiyingiramu nnyo kyoba omanya nti nze kyemuvunanako kintu kimu kyokka
too much of anything is always bad. Yeah. Too much of anything Yeah, is always bad. Yera susi. Yani bada akugedinga kandi katingenda kujja kuba president. Nga bwe yakola kuba MP. Kuba yali MP myaka 10. N'avaawo n'ayingira road mayor. Kati wona myaka 15. Ayagala gwabi. Afite ku ndebe. Ali ng'ango oli betulwanyiza. Kati olunjawulo ki? Karate anyway. Tuveewo tugende ku kirala. Ekintu kiwanvu. Kwana ebikwako byalina okukola tubimanyi. Ne bannayuganda abalonda ba MP nabo bagala tebabimanyi. Ate bwe basanga MP naga waganye okuziika. Simayina waganye okuwerera omwana wange. Kyova aba MP beekweka ne bagana okudda mu bitundu. Ne basigalayo ne bagamba katuweereyo kisinzi tetujja kujja nga koko we yasalawo n'agamba emakindi sijja kudda kanzeyo buzinde kamere kange waliwo nalenga mbeera n'entula n'ennyumya bakuba ekikokola ekyewunyisa nno boyi wa ate yamukuba ekikokola boyi we gwe babeera naye mu bivvu ese eno nzibu ebibeerawo kyaliwo kati mu art muli enkokola art alinga nga politics nzina kyali wange yagenda abantu n'afuna millions 8 naye nkulayira bamugamba tuvetera abantu abalala gye byanteeka kuti yantwala right bali batematema n'obuza kokoni bali batematema sente za bapromota ezaffayo bazijjamu naye nga ate abantu zijjamu bakyali baffe nga bamanyi n'ebizibu byaffe tusanga tugenda ku kirala mukazi wa Yodaman simanyi lwaki anjira nnyo mu mutwe tomwagala simwagala Yodaman sikyali wange nnyonyi nombyalire mukazi we yawandiisa ekiwandiiko n'agamba ewanyu waawo twete love fades at times but siriko nkushuwa nti yakiwandiisa because esimu basooka babibbi nakisoboka bye ebyabalala ng'obeera mukakafu love fades kyonsanga nsokuwadde statement esooka nti omukwano gugwawo omuntu osobola okumwagala kati n'atuuka ekisenga takyakwagala mbe omukazi we yaliko kuba agenda eggulu eggaluga mukristo yaliko n'akisesi nga tebalira mu wakadi kweka akyawo omusajja omanyi tosobola kubeera mu politics oyagala politician lwaki kisinga kubeera omuyimbi noyagala muyimbi okuwangala emikisa giba mitono politician olina kunoonya ate muntu mulala ali mu sekita endala politician mena mubabayaye temubamu byamaze mu relationship because politics simaze ositegeera kati oba nayagera kumakina agenda eggaluga nebakitegeera question marks zibajja ene siri mwogezi wa kibiina naye abamu babawadde kaadi ate era I won't comment about that ekinewuunyisa waliwo eyava mu baasi n'agenda ku kitebe n'akola olugambo ate ye bamumye kaadi abaatuuka ate ne babawa kati abaatuuka babuuza mukulu kati watuloobera ki kadi tewagifuna ekiri tekiniko naye yona yona tuveeyo kati tudde ku wotegeere obulungi ku nsonga ya laavu